akayitwako amazzi tekakirwa, ejjinja erisula mu nnyanja tebalinyiga noga. Mwebale nnyo mwebalege buli kaseera okunnyaniriza mu mpya z'ababaza ezitoosa abakyaze. Y'ensonga lwaki nange nzinagunteese ng'ow'ekiwamma azaalidde mu balaalo. Buli bwe njija nfuuka nnalwalwayo ajja n'ettu, ate bwe ntyo n'enkira nnayangwayo ajjiraawo. Anaakuboolera mu lumbe yagamba nti ggwe w'amaanyi, gira otwale ebirango obikire ab'ebulemeezi. Kanneesuumuuse ng'omumpi akkirira emasiira, ndeke kwogera kuno nakulinga mukono gwa musasi, nandyekanga nga njogedde n'ebigenda bidda, ti embwa y'abanadda eridde ekikwalo ky'abanadda, nti banadda bw'anadda eneddawa. Nze Kanoonya Juma omulangira w'ebukerekere, neddira emmamba Kakobozi akabbiro Ggongolo Nakawuka, nzaalwa baalugave abamalanga abava mu ssiga ly'omutaka Ggere emalanga Ssese. Bassebo ne bannyabo gwena anayagala okumanya ku byafaayo, ku buwangwa, ku nnono za Buganda by'otogenda kusomesebwa mu ssomero. Weeyuna akasanduuke kangoba inbox, olwo mwana wattu tutandike okubaluula emboozi egwa amakerenda, kubanga eyaffe teyagwa makerenda nga n'obugenyi bwali bwa kibanduko. Oyita Kasalaba 256 751 4769 kusomesa ku nnono za Buganda, ku buwangwa bwa Buganda, ku mpisa z'Abaganda by'otogenda kufuna mu ssomero, kubanga abazungu bwe bategeera nti obwakabaka bwa Buganda bw'amaanyi, bwalina empisa ennungi na buli kimu kyonna bwasalawo bireme kusomesebwa mu masomero. Katonda laba wabeera omwenkanya ne tufuna social media etugatta. Ojja kuleetayo ku bisale ebitonotono nkuyigirize wamma ddala omanye. Bassebo ne bannyabo, ntuuse nate ne magezi g'Abaganda. Bajjajjaffe abaatusooka baali bagezi nnyo eby'ensusso. Naye sitegeeza nti Abaganda abaliwo tuli basiru. Naye ennamba y'Abaganda mwana wattu ate basiru, wabula ate Abaganda abatono ennyo abo abakyasigadde nti be Baganda oligino bagezi era bakyali ku oligino. Wabula bano abayitirivu ennyo abakola n'ebitajja, ekibafuula abasiru kye kino. Baayambala amannya g'Abaganda naye nga si Baganda. Kubaffe ebikolebwa Abaganda tubimanyi. Wuliriza, mu magezi g'Abaganda, omukyala ow'omu maka bwe yagendanga ewaabwe gy'azaalwa, oba waliyo okwabya ennyimbe oba okujja amaziga mu mpya z'ewaabwe, oba olumbe lwa kitaawe lwabizibwa, yategeezanga bbaawe. Era omukyala oyo n'agenda n'ateekerateekera bbaawe ewaabwe gy'azaalwa, okubeera nti nno ajja okumuggyako amaziga n'okuleeta ekita ataddeyo amutwala afumbe. Era ekyatwazanga omusajja ono ku buko okwabya olumbe lwa ssezaala we oba olwa taata amuzaalira omukyala, ensonga yali bweti nti oli agenze ayagala kumanya kitaawe omujja azze mu bigere bya kitaawe wa mukazi we. Abaganda muntegedde, okuggyako Abaganda abaabyambala amannya gaffe nga si Baganda. Kaakati omukono yayinanga kujja nkeera. Omuko baamuzimbiranga ensiisira mwe yatuukiranga, era ensiisira eyo ye yayitibwanga luva okwaya. Abako bonna mwe baakuŋŋaaniranga yabanga nnene. Wabula mu buwangwa bw'Abaganda omuko tassula mu lumbe, yajjanga nkeera. Ate n'omuko teyalinanga kukeerewa kujja, ate teyalinanga kufuuka mukeeze mu lumbe olwo. Mujjukira mu luyimba olwa Seppiriya mu lumbe lwa Ssembuusi, oyo nja mwogerako eyaluyimba kuba amagezi g'ebukojjo, oyo yemati yaluyima kojjange wa Lugave. Yajja n'agamba nti ate nfuuka omukeeze mu lumbe lwa Ssembuusi. Omuganda nga yeewala ofuuka omukeeze ate nga yeewala okukeerewa ekitiibwa ky'okubuko. Bw'atyo n'agenda n'atuukira ku buko, kubanga kyaswazanga nnyo Omuganda okukeerewa ate kyaswazanga nnyo Omuganda okukeera ennyo. Nze Kanoonya Juma
bingi bye nandyongedde okubalula nammwe naye bisinga kujja mu inbox yange Kasalaba 256 755 4769 bana ebigweredde wano ebyabasumba bigwera ku ttale.